أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله تامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله tumwebaza tumusaba okubutukesereza, tumusaba tuwa amakya amalungi olunaku lwakwo, akawungeezi akajja tumusaba tuwa obulungi obukalimu n'ekiro kyakwo, atutaasa obubi obubirimu. Tumusaba atuwa okuyiga eddiini yaffe, tukolere ku bwerufu, tukolere ku kumanya, atuwa okumutya kusinziira nga bwe tubaaba tusobodde, tulabe obuwulize gy'ali obujja okumuleetera otukwatirwa ekisa, twongere ku makisi nze n'abaziganya okuwera. Allahumma amin ya rabbi. Wakati mu kyo yatugambye alif lam mim. Ekyo ekigambo kiki yakyemanyidde, tetunakikkiriza nti nayo Qur'ani entaputa yaayo yagyesigaliza. N'atugambye ebyammwe dhalika alkitaabu la raiba fiihi, ekitabo kiikyo nkibawadde ekituufu nti temuliimu mu byogeddwa mu kyo kibuusibwabuusibwa obutuufu bwakyo. Mbawadde ekitabo ekirimu amazima, wa bilhaqqi anzalnaahu wa bilhaqqi nazala. Ekitabo kino kisse okuteeka amazima mu nsi ebadde ebuutikiddwa ebizikiza by'endowooza z'abajjajjammwe. Nga wano ewaffe e Buganda ekizikiza ekyatutuulako ate nga kyamaanyi kya busamize. Twasanga bamuzeeyi bapanzepanze ebintu byabwe ng'obusiraamu tebunnajja, nga bibakolera babitambulirako. Allah n'atuusa ekiseera n'agamba waqul jaa alhaqqu, bagamba amazima gazze, wazahaqa albaatil, byonna bye mubaddemu ebyobwewussa mu yuweeri. inna albaatila kaana zahuuqa, awali amazima obufere tebulinaawo kifo. Allah n'atuleetera ekitabo kiki ekyannamaddala, nga buli ayagala okutegeera ebya Allah n'okumutegeera afaanana atya amutegeerera mu ekitabo kino kyatuweereza ng'alonze mu bamalayika omutume we
ne mu bantu omutume ng'omuntu yagenda okututuusaako ebyo malayika bye bemutuusizzaako nga tine malayika ebijjawa. Allahu yastafi min almalaikati rusula wa min annas. Allah yalonda mu bamalayika gw'anaatuma ne mu bantu bw'atyo. Olina okukkiriza Allah ne bamalayika ne bannabbi n'ebitabo. Olina okukkiriza Allah alonda malayika n'amutuma eri nabbi n'amuwa ekitabo kijje kitunnyonnyole. Ezo ze mpagi z'obukkiriza ezannamaddala. Wakati mu byatunnyonnyola batutegeeza nti enteekateeka yaffe ey'ebyobulamu obwa wano byonna lillahi rabbil alamin. Allah yagirinamu omukono mu kubeerawo kwaffe, obulamu bwaffe, byonna ebya wano tetwerinaako buyinza bwa nkomeredde. Ffenna tulinako obuyinza ye maliki nnaasi ilahi nnaasi rabbi nnaasi. Ffenna ng'abantu Mukama waffe ali omu atulabirira, yatufuga, yalina okusinzibwa. Afaanana atya mu Qur'ani? Bajja kubuulira nti qul bagambe buli yeebuuza enfaanana ye wallahu, bamuyita Allah ahadun, ali bwabbeke. Ate bano abaana be tubadde tumuwadde bakayiikuuzi baani nti ebyo bizikiza bye tuzze okuggyawo. As-Samadu, buli kitonde kirina obwetaavu gy'ali, ekituufu talina bwetaavu eri kitonde. Ate byatulagidde okukola ebyo byammwe bigezo, alabireko abawulize n'abajeemu. Abajeemu ababonereze oluvannyuma lw'obulamu buno, abawulize abasanyuse nga bateeka mu nju y'emirembe. Innama hiya a'malukum, egyo emirimu gye mukolera wano gyammwe. Faman wajada khairan falyahmadillah. Omuntu alifuna akalungi ewange ng'ateese mu nkola byenjagala yeebaze Allah. Waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa. Alyesanga ewange nga tafunyeyo kalungi anenyanga mwoyo gwe. Obulamu bwa wano sibatonze nti neetaaga nnyo bye mukola, wabula bye mukola byammwe. You are on test. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Mukozi obulamu n'okufa mubeereko wano akaseera mufe. Mujje gye ndi ndaba ani yasinze banno okubaako ebirungi byakoledde wano. In terms of quality, not quantity. Ani asinze okukola the best? Asinze banne. Era ne wange bwe munajja faman ya'mal, omuntu aliba yakola mithqala akazito wanga dharra, empeke yakalo khaira nga kalungi yara ajjakala. Waman ya'mal, n'omuntu alikola mithqala kantu akazito wa dharra, empeke yakalo sharra nga kabi yara ajjakala. Wa anna sa'yahu sawfa yura, buli kyonna kye wakola ojja kiragwa. Kadde kajja kutuuka okiragibwe. Waman agamba nti wawajadu ma amilu hadira, obudde bujja kukya nga buli kye wakola ojja kukisanga nga kiri reported. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, Allah si mweteefuteefu kubaako muddu we gwali azaamaanya. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, kibe kitono kibe kinene kyonna kiwandike ku musittale. Wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur, buli kyemukola kiyingira mu fayiro yammwe. Era waliwo ensisi okubuuza ku nekuyamba nti maali hadha alkitab, kitabu kyo kyannaba kikino
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ekitaalekayo akatono n'ekinene byonna baabiwandiika wajadu ma amilu hadiran buli kye mwakola mujja kirabako n'agammwe wala yadlimu rabbuka ahadan kibagambye nti tonyoomerera kantu konna ne bwe kaba katono katya ojja kukalaba wejjuse so nga ne bwe kaba katono nga kalungi ojja kukalaba kakusanyuse saba Allah atuwa okukola by'ayagala mu bulamu buno obw'ensi si bwe bungi ennyo butono ekituufu Allah bye yatuleetera wano byasanga naffe tulina ebirowoozo byaffe n'ebirowoozo byaffe byonna ne bayiwa eri ne batuleetera ekisinga obutuufu kuba ebirowoozo byaffe byalimu okutagalatagala obutali bwesimbu obutali bwenkanya Allah n'atuleetera ekitabo kino kiwangaale nga ye constitution egenda okufuga ensi eno n'agamba nti kibaleetedde nga ge mazima bwe zinaaba sitoole okunyumyamu obunyumya nga tunyumya sitoole waman asdaku min allahi qiila waman asdaku min allahi hadithan Allah bw'atakubuulira kisembayo kuba kyamazima okisuubira mwami which means nti kyakubuulira ekiri wano kyekyo ekituufu ekyamazima kyokulabirako aboogera ku Yesu Isa n'aboogera ku sitole ez'enjawulo embeera yali mu ggulu wakati wa Adamu ne Ibilisi ne bamalayika ezo zonna sitole ghaibiyat kirina ozikiriza tetwaliyo naye ebitabo ebyenjawulo bizoogerako mu ngeri ey'enjawulo naye ekituufu bw'oddira biri by'owulira eri n'ogeragana n'ebya Qur'ani bw'olabawo okoonagana ng'omanya nti bino by'ebituufu oba okutegedde kubanga kyo kino kyatuleetera tubulira amasengejje agabuutikidde agataliiko nfuufu ate n'agamba nti watammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan bw'eba sitole sidqan bulamuzi adlan bwenkanya obwenkanya buli mu kitabo kino kubanga nnyini kyo nyini kututonda era tulina okukikkiriza nti kyava gyali naffe singa ate tekyawukana nnyo na butonde bwa muntu bulamu obutonde bw'omuntu omulamu ng'omuntu mulamu nga n'obutonde bwe talina ddiini yonna era tawulirangako ku ddiini yonna naye nga baamuzaala nga mulamu mu butonde bwe ebirowoozo bye ebisinga obungi by'alina diino fitra ojja kulanga eddiini ekwatagana naye n'ey'obusiraamu ekwatagana n'obubumbwa bwaffe obutonde bwaffe ekyokulabirako singa nkubuuza bw'osanga omusajja ne mukazi wo mu nju yo nga bali mu kikolwa asaana kukolwa atya kumwebaza twagala omuntu omulamu esaagala abamu omuntu omulamu ng'obwongo bwe talina ddiini yonna afaanana ensolo okiraba nti kutuga oba kumutta kujja kubona baggayira abalina ebirowoozo naye nga sibiramu bulungi nti tuteesa nampaamu essente kiwe kiri naye ng'omuntu mulamu alinga ekisolo mu ntegeera ali ku butonde bwa kisolo talina ddiini yonna omwana wattu kyajja okugamba Qur'ani kyejja okugamba oba ntekedde okitegedde omuntu nga mulamu bulungi nga musajja yali wadde n'abakazi bameka ye naffe ajja kugamba nti 8 10 tayinza kugamba omu nga mulamu
tayinza kugamba omu era ajja kuga nti bino biyengera bya Allah mujja kwawukana mu kulimitinga namba naye ng'omu taliiyo kiwe kiri bannange omuntu nga mulamu yali agadde nnyo bazadde be ne bw'aba talina ddiini nga kale katugeze nti twepimire ku mbeera y'ebisolo oba ebinyonyi oba okitegedde nyentegeera eriwo eringa ya binyonyi tetulina nabbi yenna tetulina kyoba tutegeeranga biki ebinyonyi oba ebisolo oba okitegedde ojja kulaba nga eddiini yaffe ekwatagana n'obutonde buli obulamu ku taata ne maama omuntu yalisinze kwagala ng'oli mulamu bulungi olwo weepimidde ku nkoko oba okitegedde katugeze nti mulimu ddala limu n'enkoko kati tezirina nabbi ziri ku butonde era ogenda okulaba nga enkoko ensajja n'enkazi eyo yalisinze okwagala abaana kukula nga kiri kivuddeyo nekijja eno oba okitegedde kati naffe otisibe ennyo ku baana akasagguwayo fiisi ng'otema siwe kiri oli nkoko mpanga bwekiri owanyedde enkazi ogyetega nga obulimbelimbe waliwo obuwuka era ndowooza okiraba nti omwenzi n'obulimba tebaawukana ajja neyazika emmotoka etaliiye n'agituulamuuko awo abawala ne bagwa amatu nti omwana yatusize emmotoka ate naye nabaga nti yange ati ng'enkoko bwetakula ng'ate tewali kantu neziita mujje mulye nga wallahi ttaka jjereere nakulimbalimba n'enkoko akulimbalimba n'ekipi kati eddiini yaffe etambula n'obutonde bwaffe ddala mu butuufu omuntu ekiro yalibadde asinga kukola kiro bamisana wajaalna naumakum subaata mbakoledde otulo mukoleki annahaara maasha ebitonde byonna yadde tebirina Qur'an byazuukusetta ebiri ebwerebuulya okuggyako omuntu wakana al-insaanu akthara shay'in jadala baamugamba kwebaka ebitonde bisigadde byonna bisaawa waliwo tusibule okulaba bagenze kwebaka abantu baba bano abagenda kubeere nokkola akati ffe ng'abantu twali twetaaga ku butonde bwaffe bongerezeeko ate eki amateeka n'ebiragiro constitution naye mbuuza ng'oggyeko omuntu ku nsi tuliko ebitonde bimeka mulowooza si bingi naye ebitonde bye bingi okuwangaala obulungi bimala kuwandika constitution byo biwangaala bitya ne bitala nga tebirina constitution ani yeetaaga constitution muntu ye kyembuuza birina ekkomera birina parliament bironda babaka bigende babakiikirire biwangaala bitya booluzza omusango kiggwera awo obunyonyi bulwana bwe bumala nga butandika kulya peacefully kimunyowulira naye ffe tulina constitution tulina ffe twagyebagira ate ffe tugimenya ate ffe tukola bino nabiri naye Allah yenyini tugitwaliddemu tugisambiddemu tetujyamu muntu teyali yetaaze kukola constitution baamala okumukolera naye tulonda ba MP mitwalo na mitwalo nebebakira eyo bwebagenza kutuyiriza constitution ekintu ekyaggwadde ate okikola mutahsilul hasil kino kyaggwadda kibula implementation kukiteeka mu nkola you have to put it into practice kiri kyokka kino kyaggwadda tugenda kuwangaala tutya ku nsi ng'akireese yennyini nsi fe ne tuyitiramu ebyaffe ne tubaliga ne tutomera
kati kijja kutusobola tekitusobola tutya bakugamba wasa abakazi asukka ku omu noga nzija kuwasa omu ate bakukwatira mu bisiyaga simanyi owulira ebyennyanja byonna birina constitution zaabyo ebisolo byonna birina constitution ezitali mpandiike ate ne bizigoberera teryagimenya buli kyebaza kigoberera ki nze ntera okutunuulira ebisolo mu nsiko eyo ku tv subhanallah notunuulira ekisolo nga kizadde bwe kikuza omwana waakyo nga kimuyigiriza okukola ki okuyigga gwe kitaawo akuyigiriza emirimu akuyigiriza kulya buli onoolya nga tokoze nekiyigiriza omwana gwakyo bakwata bati nekikwata nekikiwa nga kito essaawa etuuka nekigandika naawe genda weeyiye kenkwata kange gwe kitaawo olugobe wakanoga nti taata nanzaalukuse ente tejja mwana ku mabeere negikoona tivaako bweyagala kuyonka mpaka kitaawo omuyonke katalole noyonka fiizi noyomala fiizi noyonka kiki akati gwe atava ku mabeere bakukole batya eddiini ensolo zirina constitution eriga nti omwana ono ennuuna gyannuunamu asobola okumeketa ku muddo ate kati maama asamba busanja atabuse olidde constitution mweri muli era ogenda okulaba nga kamutaka kanoonya obulagalagala nga kalumaaluma okatandikira naye omuntu yayagala akuyonke musajja mukulu ayagala ofembwa atandika okukolaki okuyiyiza ku bibyo obuzibu bwa muntu omuntu yali yeetaaga nnyo Qur'an eno bamwennyonnyole naye byo ebisolo ebirala enkoko erabirira etuuka ekiseera negaa nti buli muntu kati ayiye kakenda bamutandisa okulya ennyo akunikajja ku mabeere nebutandika kweyiya n'ebisolo ebirala byonna byonna ebisolo byakkaanya ddi nti abaana bano tubajja ku mabeere emyaka emeka gwe ne bakugamba ojja kuyonseza emyaka noyonseza emyezi ebiri nolyoka otuleera wano ekintu ekitayidde tuwangala na bikonwa abaana kati batutabuukidde bali nnyuma wa bannaabwe batuleetedde ebyana ebitayidde okanda kiga nti omusajja tawasa musajja nti subhanallah seeko kyali mabega nze ndi mumaaso gwoli mabega batuleetedde abaana abatayidde kati tulwanagana abawala bawasa bawala balenzi bannaabwe tekyayagala kuwasa muwala na mulenzi tebayonka batuge tubayonseza emyaka egi tubayonsereza we amatane tugawa bisolo kati tulina ensi egenda okubeera enzibu banna fe abayonkera akabanga akawerawerako ennyuma w'abannaffe tumanyiyo nti ennyuma wafulumya obufulumya tewayingiza ebyenda babisowodde bivunze envunyu ziva mabega zigwa oyingira ate mu nvunyu za munno tuli ku mulembe mulala bwe olwokuba yavuze emmotoka onoogivuga otula ku byenda ate kati amasomero gafuuse gye bisinga kati biri mu masomero bwe batadde ssente n'abazadde batandise tukuwa basale ogimpa otya sooka ompa akawunga bw'omusaba akawunga takakuwa akuwa basale n'abazadde basusse nnyo okwagala ebyobwereere wali bakusalira kugaba bagenda kukuttira mwana akomewo asiyage banne bonna kitalo nnyo naye kasita eggwanga litegedde
n'ensonga ligikutte mavumbavumba eno ettaamu omwaka gwe tugendamu oba oli awo inshallah ettaamu tetandika ku Mande. Kiri kitya ate ng'ate abasomesa bwe basiyaga abaana. Waliwo emupya omu gwe nalabye n'agamba yanyumizaako n'omwana omu ku masomero. N'agamba ewaffe ku ssomero otya n'okutambula mu kompawundi ekiro bakukwata lwampaka. Lwampaka. Waliwo ne pasito omu eyagaye nti omwana wange namuteeka mu ssomero n'angamba dadi siriddamu. N'addukayo n'agamba nti omwana wange kati muvuga buvuzi okumujja ewaka kumutwala ku ssomero buli lunaku. Kyeyalaba eri tekyogerekeka. Bannaffe bali eri kye beekola. Baana bonna tebaawera, emitwe gyajja tegiyonse. Subhanallah. Kakati olaba ente ezo ennume kizibu okusanga ennume nga yeegombye ennume ginne waayo ne bweba nkoko ezo zo zeekuba bwekubi paka lasiti akowa yatema nakyo omuntu gwe wali kakati ddala njagala tuteeke ku ttebo enkoko eri oba embizi oba embuzi oba endiga n'omuntu ani alina ku magezi ddala ani akozesezza obubi amagezi ge. Omukazi awasa atya mukazi munne? Bisolo ki bikazi ebiwasa binne waabyo? Omulembe guno bw'obeera nga gwe nannyini gwe oguzingako n'oteekawo omupya. Nze nzikiriza oba batulyawo batulyewo. Kuba atandise okuwulira ebintu ebyanyizanga Allah ate kabiri ekisezi. Baguzingeko guno baguwummule beebasibe balisosolera eri. Gutandise okuwulirwa. Nalabye omwana yawasiza maama we. Ate bakazi n'abakazi. Omwana muwala yawasiza nnyina. Ne nnyina agamba nti siinayo muntu gwe njagala ng'ono mu nsi. N'omwana agamba nange siina muntu gwe njagala nga maama beewasizza. Kale wakati mu nnyiike baatugamba nti kyotasobodde kuggisaawo mukono kyogere kuno olulimi. Olulimi bwe lulema sirika kikunyigire muli naye baaba. Hadiisi ogimanyi na ekola nnyo mu katale eyo. Tugende tusomeko wano ku surati Nuuru. Waalaikum salaam. An-Nuuru kitegeeza ekiki? Essuula eno yajja otuwa ekitangaala mu nsonga omuntu z'otasobola kusalawo. Yo nejja ekumulisize butya bw'onootambula nazo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wakati mu nnyiike nga tulaajanira Allah tukyusize embeera erabika nti tutambulira ku lw'amalamu. Essuula eno gye mulaba anzalnaaha ffe tugisiza. Baani abagisiza? Ffe tugireese mugisome mugiweereza abafu. Naafe concept eyo namu entegera y'ensonga eno bwetyo bweri nti bagireese nga bwe tufa bagituweereze etukolereko eri. Eno naye entegera neesulifu. Suratun essula yino anzalnaaha tugibasiriza tugigisiza egira tuwa amasengeke.
wafarabnaha tugifudde amateeka agagenda okukola mu mmwe. eri faraba yawateeko gimplementinga nti abanaaba abakkiriza nga bakkiririza mu byange buli kirimu banaakiteeka mu nkola mu ngeri yawateeka si kyeyagalira. wanzalna fiiha mulimu yo ayatin bayinatin aya ezigenda okunnyonnyola buli nsonga ebeere mu bwerufu. aya zirina mujja kuziwulira nga Allah bw'ayagala tutambule nga tutambulira ku bwerufu obuli muno mu aya ezo. la'allakum tadhakkarun, ekyo kijja kubayamba okwebuulirira tisaabasuulirira nti mukama waffe yatusuula n'obusuuzi. kijja kubayambako okukakasa nti ndi nammwe wadde temundaba, mujjanga kunzijukirira mu mateeka ago nga mugateeka mu nkola. ntandise bwe nti aya esookerwako mu mateeka ge tuteeka okuimplementinga, okuteeka okukozesa, kuteeka mu nkola. essuula etandika ne aya ega nti azaniyatu, omukyala omwenzi oba omuwala, yatandikira wansi ku bawala. Allah atumanyi yamanya nti akhiru zamaani abantu bajja kwenda bato, naga nti azaniyatu, omuwala omwenzi atafumbirwangako. wazaani, n'omuvubuka omwenzi atafumbirwangako. bano abendera mu bbaasi, abendera ku ssomero, oba okutegedde. abaana abo abenzi temuweweetanga baweeweete. fajiridu, mubankubira ekibooko. ebintu agengera kweta obwerufu. abaana abatali bafumbo, omuwala lwaki yatandika na muwala? omuwala mu nsonga z'ebyobwenzi yakola ze bayita seductive actions. okuseductive, okusendasenda ebikolwa ebikola ki? ebisikiriza. omulaba ayambadde akakunamyo akutama alonde ekitaliiwo, mpozi ayagala kulonda ggwe. atula ku pikipiki niyebejjuulira kuli obuviiri abukolera ggwe. simanyi owulira naffe kati wavudde iwo ku makya toyina kyonna. seductive action yonna gye wakoze esendasenda muwala bwoyambalire wekubako ekikooti kyona naye yava mu nnyumba nga enneyaye kumulaba balenzi so si bawala banne, olwokuba nti bebalina ebikolwa ebisendasenda. Allah bwe yatandisizza kubanga be bannannyini mulimu abakulu. ate bwe yali ayogera ku babbi yatandisa na musajja. assaariqu wassaariqa, omubbi omusajja n'omubbi omukazi. lwaki? nti ekitendo ky'okubba kirabikira nnyo mu basajja okusinga abeki. era omukazi okumusanga nga yabbi guba muze muzaale nti omukazi wuno yatutente. sikyangu nga bwolaba eno obubbi ewaffe bwe bwenzeeri to balance the board. omuwala omwenzi fornicator. bafornicator be batannafumbirwa, adultery be baba abafumbiddwa. tuli tusookedde ku baana baffe
umma bwebanga nsiraamu ng'ayagala okuwera omuze guno okuggwa mu society, akwatiddwa omuwala mu bwenzi n'omulenzi, fajilidu mubansabulire. Abamu baga nti kibooko tekola ekola mubawewenyule kulla wahidin minhuma, buli omu ku babiri abo mi'ata jaldatin, kibooko 10. mubawewenyule n'ennamba n'agiteekawo. Qur'an titera kuleeta nnyo nnamba ya kintu. Mu zikiri yagamba wadhkurullaha dhikran kathira, zikiri zikubenga nyingi, tiyateekawo muwendo nti bezi. Naye ku tteeka yaliteekawo nga liyimiridde lyesimbu kyokuba 8, ojja kuba underdose, tojja kutuuka ku kyenjagala. Oba okutegedde munkubire omuwala kibooko 10, omulenzi kibooko 10. Eryo etteeka twalisudde abaana ne benda ng'embwa mu bbaasi, kati bendera mu bbaasi n'ebisiyagala ne bitambula nga bwe byagala. Olwaliwo okulaba omuwala nga bamukwana nga taata we yalaba bakwana muwala baga nti kamukubye, ana kamukubye, nakalaba akuva mu buto kafaana nnyina waako yankubira ku mbaga kanakatandisa obbawa. Subhanallah, tulina omulembe. Ojjula okusaba Allah nti ayi Allah nkyusize ensi eno muntwaleko mu ndala we wawaliyo ennamu naye neevunze. Basudde yajogera nti ewomoggoseemu ebituli. Oba mujjukira omusajja oyo Basudde yayimba basi duniya. Baga nti ayi Allah tunyonyezeeyo endala oba zaggwayo mu ssasa. Naye kati tutandise okujulira ebigambo bya Basudde nti batuweeyo baasi endala eno esusse. ewomoggoseemu ebituli. Mumulaba ekyatambula eri mu bisaalu. Omuwala awasa muwala, maama w'omuwala yawasiza muwala we, ne babawuwa. Baasi ekyo kyetuli bagutuli. Ne wamala wajjawo baasi endala ng'eyagala abasenguka wano, musanga natudde dda. Baasi bagiyita duniya naye baaba ekalubye. Allahu akbar. Era baga nti abasaabaze abagenda mweno naafe musanga natudde dda, eno ekalubye. Tuwulira ebitawulirwangako, ebyazikiriza emirembe yonna egyasooka tubikoze ne tugenda ne mu nnyongeza. Ayagala okuwona alinnya mpya n'adduka. Kuba eno yo obudde bwonna ebisaanyizo ebigimalawo yabikyalimbiramu byonna. Batugambye abaana abawala n'abalenzi akwatirwa mu kikoba bakubibwe. Kati constitution yaffe egaye nti ne bw'obasanga mu kkubo tambula bibyo tebakwatako. Bw'omufumbiza bakusiba, naye bw'omusanga mu bwenzi toyogera. Eyo basi eba ekyatuulikamu. Bakugambye omwana muwala akugambye nti nze omulenzi nkolaganye naye ebbanga ddene myaka emeka 14. Obadde obuzaayo ena babaggalire. Omwana ganti munzigalirira bwerire, nze ndi mukulu munkebere. Yali bwe tukabera emyaka tegikkiriza. Emibiri n'omwaka birala. Omubiri mulala n'emyaka mirala. Yaga nti nze musajja wa babujja ku mbaga babuwooye bano abasiraamu bavuga bade balyamu ebintu byangu. Babasanga imaamu alyawo n'ettabo lye Al-Fatiha ga nti bannaye Al-Fatiha nga tennaggwako mulinnye. Mwali muli omutwala nga zize omusango abadde ku ibaada.
kati omulembe ogwesiba omuwalimu awoowa nga gwawoowa ayagala si mwana muto nti bikira bamukebedde ndi bikira kiri awo kiwowongole kikulu emyaka mito ekibiri kikulu yo omwana agenze ndi mukulu bannange mundeke ngenda omusajja waayo mundeke ndi emyaka gibale teginnaba 18 nga ani agirinda omwana wa wano bubadde wano mu covid bwonna temunoweza 18 babusimbisa layini embuto ekyewunyisa agezi okumwasa mu butongole ziza omusango naye okumusanga mu siteseni ng'ayimidde n'omulenzi ate ogwo si musango ne polisi tejja bukati nammwe muteesa awo polisi teteekwa kujjawo naye bw'olisonga bwa polisi ogenda kukola nga bo naye basajja battu bagoberera amateeka tiwaliwo ku bonna alowooza eyo ndowoozayo kati kyotegeeza tebalowooza se bwe balowooza etteeka libateeka giyinza okwawukana nekyolowooza yakwatira mu tteeka takwatira mu ndowooza ye nagamba nti abaana abo mubatukubira ekibooko 10 byekibooko 200 mu busiraamu okuba weekuli ye eyatutonda yamanyi eddagala lyaki lya kibooko abanaga nti suula kibooko yonoona omuki nirageyo tula omwana okumukanga n'ebigambo n'agaana oba osuubira kumuddako mumukola kati bwagandi nkubaako nkuwaabire ensi ddala baasi endala bwesimba tolinnya uliriza netteeka oliwulidde wala taakhudhukum tekibakwatanga bihima nga mubonereza abaana abo ababiri ra'fatun ekisa fi diini llah bwe mubanga eddiini gye mwayingira ya allah bw'okuba ozibiriza kuba oba kakaaba oba tekakaaba ekisa ng'owayingira eddiini eni abantu bangi eddiini y'obusiraamu balabika baali givuddemu kubanga amateeka gaayo bayingira tebagasomye naye singa baamala gasoma baaliga nti eyeetulemye wali basonze abantu bonna balukobe kubanga obulokole bukwatagana n'embeera egenda oba bitegedde nabadde mu nnimiro yange naye ng'aliraanti gwe bw'ojjira mu nnika jangu nga bw'olikozabo bali bukusaba bagati nabw'ojjira mu nnika ate wali ojja wano wajja oyambadde jangu nga bwe bakutunda wala taakhudhukum bihima ra'fatun fi diini llahi eddiini bwe mubanga gye mulimu ya allah saagala kisapa kibooko zitambula njagala kimale kugguka kati omwana omusiraamu muga nti sebo nyaba ogenda ku 10 kyeyo eddiini ngivaamu agiviiramu awo n'agamba in kuntum tu'minuuna billahi walyaumi l akhiri bwe mubeera nga mukkiriza allah n'olunaku lw'enkomerero kubanga olunaku lw'enkomerero ŋŋenda kukibabuuzaako kyekyatambula awo embeera yali etambula eri olya bwabitutaddemu nno bwe mubeera nga eddiini gye mwakkiriza ya allah saagala kisa ate bwe mubeera nga mukkiriza nti nze ayogera n'ekiyama nga mujja kunsanga saagala kisa kuba mumuteekamu ekisa muwalimu bw'oba tookuba 10 kimalayo tokuba tambula ogende abalina imaani emalayo bakole oba kutegedde ekyo kimu ekyokubiri wal yashhad bateekwa okubaawo ng'abajulizi azaabahuma ng'ekibonerezo kino kibaweebwa
taifatu min almuminin egrupu y'abantu ennene yabakkiriza sikyamunkukutu balabe Kurani bwetambula. Wano tutera kulabikira ku Juma mukuŋŋaanye emizikiti nga 7 mubagambe abange ejjuma tujja gisalira mu muzikiti gw'ettwale waliyo ekigenda okutambula mujje mubeerewo. Eryo lyeddagala erirongoosa society. Oba okutegedde? Eryo lyeddagala erya society. Era bwe muliva ku eryo muganda ganti bw'ova ku byange ogenda kuwanga tto. Tunuulira olaba abazeeyi bwe baali bakyalinamu ku kibooko ewaka baafumbizanga ku baana embeerera. Kibooko bwe zaatandika okufumba emmere olw'okuba enkuzibuze era abaana be tusula nabo bakazi bakulu. Ate kati bayise nawo bali nnyuma wa bannaabwe. Kati mundu bw'aba n'embiro ebyenda babisowoddeyo. Abaana ebyenda bitambulira bweru. Akati azaani omwenzi bw'abanga omwami kino akimanye. Azaani omwenzi nga mwami zaababuulira la yankihu tasobola kuwasa mukyala wa mateeka illa zaaniyatan okujjako nga naye alina kuwasa mwenzi munne. Bw'owuliranga ng'olimu obwenzi kakasa nti ne mukazi w'omwenzi akuwa fomula y'okuwangalira wano okyayenda ti gweri oba oguluba ne malaaya nga noonaaguluba ne ekyo yakirimu yakibaza. Nze nnyini nsi, nze nnyini bantu, nze nkubuulira bye bayita omuntu. Gwe bw'oba oli omegguza mu loogi nga bamumegguza mu kiyungu. Kakati we weebeereremu nzaakubuulira omwami tasobola kukola nnika ku mukyala nga mwenzi okujjako amanya bumanya nti neeka nkitaddeyo. Omuwarabu omu yayimba akayimba yali alaajanira obwenzi n'agamba nti man yazni fi baitin bi alfai dirhamin yuzna fi baitihi biduni dirhamin. Nti bw'olibeera nga goba malaaya oba oyendako obaguza dirhamu 2,000 ewo bagenda kwenderayo bwereere. Pity for that. Takulekera tomulekera ennyanja ekumirumira. Oba okutegedde wadde yeekumira ekutwala mu mangi naye nawe toganumirako komize. Takulekera tomulekera. Atubuulira ye Allah bwe tuba tukkiriza in kuntum tu'minuuna billahi gwe olumegguza malaaya ng'omanya nti eka gyekiri. Mukazi wo omusimu wala tuli ku nnika kasita oyenda ebweru kakasa nti naawe bali mu kwenda otegedde oba totegedde. Nakugamba nti omusajja omu yagenda n'abanja munne eyo kisa haya. Buli musajja ono yayembebwa munne bw'ayembebwa munne n'alabirira omwana n'amuweerera zigiguli n'azimala naye omukyala ono lwategeera wa neiba ne neiba n'akolagana n'oli munnange nawuli oweewo yazaala ewange omwana nti ye tukikoze tutya nti ate bulya bwabuuza n'olwo nabano ne beezaalamu.
omanyi Allah yakola ekigambo kwesasuza mu bwenkanya oli yazaala omu yazaala babiri kakati ebintu bitambula mu byama mu bantu ebyama bye bakusika ekintu ekyo etayimu etuuka ng'ono abanja munne nti owaayi ojjumpa omwana wange aliyewo asomye nno mugagga muzibu nono n'amugamba nti omwana wejja omunone naye nange ewonye nayo babiri nange asinubisini akuula erinnyo bamukuula mu linnyo nange ababiri obaleeta kama dda neetwaha naawe naafe munone kati njagala ombuulire awusaba ate guli musaayi gwo kati omwana womulekayo kyenkola bannange ng'omubbi wakoze ki eyo kaida bagikuwadde ti buli lwobeera ng'omwenzi kakasa nti negwowasizza nga bikira agenda kuyigira ewuwo obwenzi eyo Allah yakutegeeza awo oba si ekyo omukazi wo bw'ali batayenze mushrikatan byonna bibi zulumaatu baabuha fawqa ba'd mukazi wo bw'aligaana okwenda tagenda kuva ku basawo baganda kulana eno yasireeho agisoma gwogidibya kyagenda kuva ku basawo bakinnansi nekimayowera bw'aligaana okwenda balimwenderako ewasaalo ali bakoze bibiri ayenza ate alina wasaalongo wajjajja gwe kasita oyenda bappa ng'oli mwami ng'omanya kiwakati awo eiza mukazi wo naye okwenda oba si ekyo okubeera nti agenda ku ndagu bwe ziba sinda byombi ayinza okubikola n'agenda ku ndagu ate yena kubisa nakuba pena wazaniyatun n'omukyala omwenzi la yankihuha tewali agenda kumuwomamu omutwe nti amuwasa illa zaani n'okwijjako mwenzi munne au mushrikun oba omusamizi nezo kitegeera bulaba ng'omukyala omwenzi ng'omanya weyagala okuwasa tiye ng'omanya nti otuuse okulya ebitaliika lwaki nti omukyala ono engeri gy'alabye abantu nga bajja bamwendako akikakasa bukakasa nti abasajja mwenna muli benzi alina kuyiiya akumalemu emuzimu gw'obwenzi gwalaba mu bamwendako oba si ekyo naye n'akola kikimu oyo ayogera ebyo yali waggulu atubuulira ffe abali wansi wahurrima dhalika ala almuminin kiri haramu kubakkiriza okuwasa oba okufumbirwa omukazi omwenzi oba omusajja omwenzi kiri haramu ku basajja n'abakyala okufumbirwa mushrika omusajja yenna tokkirizibwa kuwasa mukyala musamize atava ku ndagu nga bw'otakkirizibwa kuwasa mukazi mwenzi ku saidi y'abasajja tekikkirizibwa eri bakyala ne ku saidi y'abakyala eri abaami wewe aya ntongole ennamba wala tankihu lmushrikaati hatta yuminna simuwasanga abasamize kubanga obusamize kintu kinene nnyo kizibu nnyo omusamize obutaba mwenzi kizibu lwaki nti environment gye balimu yonna obusamize ye climax ye top
omukazi yazze nayingira mu ssabo lyo aba yagumidde buli kyonna ekinaakolaki osooka n'ogamba banne bonna mufulume ebweru mumale okulaba ensonga zoono nemusigalamu aba kati kiki kyakyasobola okugaana bana balubaga munadde nkya ebisizizo byono bingi tasobola gana yeyeereza essokutte mukwata kati buli kyomugamba abanga ayogera ne Allah samina wa atwana talina samina wa asai era muga kati gwe okujja wanaani yakuleese toli muntu mukulu ate nze sikola ku kintu nekitaggwa kati ogenda kwereetera ebizibu eno leesu gye nkuggyeko sigikuddiza naye oligenda ku muganga wa ku mazzi yali ginona simanyi owulya eri mu shiriki bafunirayo buli kika kyakazampi wa inna shirika la dhulmun adhim muntu bwatuuka ku shiriki ate aba akoze ekisembayo gwewavudde butambula neweereeta eggomba kakati ensonga ntandisa okukolako ate tandisa okwekoza walibuuliza ku bakazi abaali bagenzeyo bannyoko bakubuulira ekiri naafe enjo jatubuulira amawulire kyaga nti oyo ate omushiriku ebyowenzi alabanga kuzanya nakwagala babendako buli kaseera bebeetutteyo mu balogo ne babenderako eyo gweomuntu akugamba nti ngenda kukwambulula olina ebintu byenjagala okukunaazaako engoye zo zonna wali emirya ku luleeba mbuuzi oyinza okugaana wagenze kukulongooza wenna weetaaga kunaaza oliko ekizibu nkiraba wano kinene ngaengoye atemaatema ateeka wali gendo babuuze bannyoko bajja kubuulira ekiri mu ssabo lyegyendi lyekawolongojjo nyowe owulire mukadde wa ayi eyo baali baagala etukolemu naye mbuusabuusa nti yatukozeemu kiri ekyokuba kiteeka ebbali naye ekigambo wahurrima dhalika ala almuminin bw'obanga mukkiriza kiri haramu tewasanga omukazi omwenzi kiri haramu tewasanga omukazi omusamizi waliyo abakazi abasamizi be balina ssente abakazi abenzi be balina ssente ali Dubai wano yeerenga kyalenga mwana ali Bulaya wana yeerenga bwerenzi kati balyala enaafi ng'agenda ku TV atalina ssente totawano okuba essimu yange nze nyina mukwano alina ssente ngenda kugukulaga sina kyabugagga kirala nyina maanyi nyuli lwaki abakazi abasamize abaami abasamize be balina ssente age tosikirizibwanga nsimbi ziri ulaika yadihuna ila nnaari oba oyagala toyagala balina okukuyega yogayoga oli mu muliro wallahi yadu ila magfirati minhu wa fadla Allah ate yakaki ate Allah ayagala oyingira ejjana ate gwe ebimu towasanga omukazi omusamize tofumbirwanga omusajja omusamize tofumbirwanga omusajja omwenzi towasanga omuki alaga nti ng'oli mukkiriza ekyo nkikubyeko ekiba tolumba omukkiriza talumba musamize omukkiriza talumba mwenzi basi tojja kumusobola Allah yayogera naawe ate kati seeka abakyala abo balina ssente bazirina nalabye omukyala omusamize
yagula emmotoka ng'agiguze mu biranka ebyo baziyita alya empye kati ziriko yagitutte mu lusuku n'agikumako omuliro ensonga gyawa nti talina mirembe obugagga yabufuna mu kkubo kya yonna neyakira mu lusuku teri mirembe eyo gyolaba emirembe tegiriiyo sente ziriko obukwakkulizo obukumalako emirembe yazzeeyo mu mbeera yo ey'obwavu naga nti kambeere nga bannaafi naye sina mirembe motoka akikumyeko omuliro ngeri musuku edde mu nsuku nakumako omuliro whatsapp okukwayo neggwawo ng'ajeyo kyedde abantu balina ebizibu abakutte obuuyo obwo suratu nisaa ya 10:15 teweewuunyanga omusamizi okubeera nti alina bingi Allah akimukolera Allah wulira aya eyo aya bwagambye jenjagaa tumale nayo teweewuunyanga musamize okubeera nti byakola bitambula wallahi bitambula biiznillah Allah agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim waman yushaqiqi rasula omuntu alyejja ku mubaka byasomesa n'abyawukanako n'akola bibye min baadi ma tabayyana lahu lhuda nga tumaze omunnyonnyola nti buno bwe buluŋŋamu ye n'aga nti ebyo tebifuna n'agamba kankwate ebifuna oba okutegedde obuluŋŋamu tubumulaze ye n'aga nti seekaawo tewafuna wayattabi ghaira sabili lmuminin ye n'agoberera ekkubo eritali lino eryabakkiriza amakulu agoberedde by'abaana erya kitaani nuwallihi ma tawalla tujja kumutunuza eri eyo kyagize eki kyasazeewo okuganza kyosazeewo okuganza ekyo tujja okukutunuulira tujja kukuweera eyo tujja kulagira shayatini zikole buli kyoyagala naye nga istidrajan tetwagala okiveemu okifiiremu seekanze olunaku nkola 2,000,000 ffe tujja okulagira shaitaani tuziragire Allah alagira shaitaani nezikola byezikola alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'uzuhum azza tulagira sitaani nezigini zirumba abakafiri nga bi amrin min Allah ta'uzuhum azza zibawuba zibazzenu zibazzenu zibawerulu nebazanyira mu muliro omuli baguzikiza n'oguzikiza omuntu aliva ku kkubo ly'obukkiriza n'akyalawo oggobera etali yabukkiriza tujja kulagira shayatini ziri nuwallihi ma tawalla tumutunuze eri eyo gy'ayagala era zimukolere buli kimu ky'ayagala nga ffe tulagidde era ng'okubivaamu tasobola wanuslihi jahannam naye mumukakase nti okuva wano ayingira butereevu jahannama wasaati masira obudde obwo alitandika okulaba ku budde obubi olunaku lwali baafudde wano ku nsi mugera mwegomba asomeddwa n'eyitamu byonna ne bita naga ndi newe mulijja okumusaalira n'edduwa ya 40 nene ya Ramadhani mujja buli emmere yabwerere kuba abangubyeko ekibaati oyo yali seeka nga n'enkuba agiragira n'ewuguka ansonga busonzi mu kiri nga mbadde muli ku ddwa n'eyita eri laga ndi ngenda mukolera byonna by'ayagala nga bw'abyagala naye nga si yabikola nga nze ndagira bimukolerwe abule n'abaalibula nabo naye nga okuva wano nuwallihi ma tawalla aga wanuslihi jahannama wasaat masir bw'otalaba seeka nga buli kya ne bwasonga mu mmotoka egwa n'ogambye amajini agayita ne gajja ne googera nze mukasatwaha
n'agatuma gy'agatumye aga nti nze ŋŋendo kimukolera nkite muggulirewo fatahna alayhi falamma nasu ma dhukiru bihi bwe twamala okubalaba nti bakonye tibakyasobola kudda fatahna alayhim abwaba ne tubaggulira buli mulyango gw'ekye baagala basanga muggule eseeka ajjanjaba oba tonnaweta nawaka naaga nti namuli sooka ojje omusajja yakulya zamanya miliyoni 2 ngolowooza nkitegedde ntya ova butambala mu lugoye onajjanjaba sinaana kutuuka yambulidde dde aga nti nze ŋŋendo kikola ndagira shayatini zikuweereze nga bw'oyagala naawe ofune ettakabbulu eraga nti nze ate kiki ekinnema ekkubo ly'amazima baali kubuulidde abakkiriza lye batambuliramu n'olivaamu n'ogenda mu kkubo eddala pulaani b ŋŋenda kuligondeza oyolekere eyo gy'oba obulira nkuggulirewo kubanga gwe nkuvuddemu ejja nayo giriire wano okuva wano muliro naaka nti kati bw'otalabanga seeka akola wandaaze ennyo weeraliikirire akubuulira ebinajja enkya n'olunaku lw'onoofa n'otya nnyo ono gwe baagamba ono ebibyo biggwera wano ono wa muliro gwendiko ne baali nabo era ayo bweggwa n'agamba nti inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi kizira allah okuttira ku liiso omuntu alifiira mu mbeera y'okkuba ebitabo ekyo kibaluma ey'okkuba ebitabo ekyo tebakyagala kiwuja baagala kulya shiriki kikyo kyennyini kukuba bitabo inna allaha nakiseeka oli omusajja akuba ekitabo ne bwoba oyagala byabufuzi n'ogenda yakalulu okafuna ŋŋenda kamuwa era buli akaagala agende ewuwe nuwallihi maatawalla kyasazeewo okuganza nga si kkubo lya bukkiriza ŋŋenda kukkiriza ebintu biri bimukolere byayagala nange ndimukola ekyajaga ate sigenda muttira ku liiso oyagafiru maaduna dhalika liman yasha ndisonyiwa bamalaaya bwe ndibanjagadde man yushrik billah omuntu akuba ekitabo fakad dalla dalalan baida aba abuze olubula olwewala yad'uuna min dunihi illa inasa abantu tebalina kye basinza ebitali allah okujjako basinza bikazi manyi babawalabu balina wayad'uuna ila shaitanan marida basinziza ddala sitaani ziri zikabirwa mu ddalu enzola empitirivu la'anahu llah sitaani gwe basinza allah yamukubadde ekikolimo waqaala n'agamba n'okugamba la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruuda yadde onkolimidde naye nange ngenda kufunawo baseeka benneesala mu baddu bo nja kufunamu abangi nyiramu omugabo gwange mu baddu bo wala udillannahum ngenda okubuza abo wala umanniyannahum ngenda obbawa essuubi ery'obutafa mangu wala amurannahum ngenda obbalagira fala yubattikunna adhaana al-an'am bajja kutuuka n'okwasa amatu gaaki g'ebisolo olidde wala amurannahum ngenda okubalagira fala yugayyirunna khalqa allah bagenda okwesa abalangi eno gye wabawa yonna bagyenjeka fala yugayyirunna khalqa allah bagenda okukyusa obutonde bwo badde ennyuma wa bannaabwe obutonde si musajja kwasa mukazi ngenda kubalagira
musajja ku musajja, mukazi ku mukazi, maama ku mwana we, byonna nga biwabi oyinza okulowooza nti ekiyama kituuse. fala yughayirunna, mu buli ngeri yonna bateekwa okukyusa khalqa llahi, entonda gye wabatonderako. bakikyusizza mu langi, mu nyambala, bakyusizza mu nenyegenyege, simanya biki biki, abasajja ku basajja, bakazi ku bakazi, byonna. abasajja bagenda mimwa gy'abakazi nga tebava nnyuma w'abasajja bannaabo. okumanya etabbu egudde, omusajja agenda emabega w'omukyala wafuluma mu nagisi, ate namula n'agaana mu kamwa ke, naddira enagisi gyajjenye emanju n'agisa mu kamwa awali emmere. ngenda kubakyusiza buli falayo eno alfau zino في المضارع يغيرون، في اللام لام القسم يغيرون في المضارع مبني على الضم لاتصاله نون التوكيد الثقيلة، والمحذوف هو الواو بدليل الضمة، ليغيرن. كاري بدي لا يغيرونن nibakweka byebakwesa fi'il musafa oba obiraba mukisigala falyughayyirunna, bateekwa oba baagala oba tebaagala. ninamu omugabo gwange mubo ogw'abasiyazi, nina omugabo gwange ogumu bakyala banawasa bannaabwe. mubaddu bo nnyina omugabo gwange aga nti oyo gwe abasinza ebitali Allah basinza sitaani oli kyewaggula gwe nakulimira, naye yagamba alina omugabo mu bantu bange be natonda, mu baddu bange. n'abeewerera ti wala udillannahum, ngenda okubabuza. fe tusaba wala ddallin, naye ngenda okubuza abantu. wala umanniyannahum, ngenda bawa essuubi nti bakyali wano tibannatuuka kufa, bakyali bakijaana. balinye eryato bagende bende ku baana bawala nga basuubira banaatuuka, tebajja kutuuka. wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'am, abawarabu engeri gye baali abalunzi, yagandi ngenda kubalagira baase n'amatu g'ebisolo. n'agamba wala amurannahum, nja kubalagira fala yughayyirunna khalqa Allah. ako kakulu nnyo tetuwangaaliramu. tekyali ayagala kubeera mu kifaananyi Allah mwe yamutondera. abalala beefumisefumise ttatu, beekubyeko bitatu, aye tebitungika, tebivaako. abalala bafumise omutwe gwonna ne baguteekamu ebintuntu, otunulira ekyenyi ky'omuntu nga tokyamutegeera, anyina shaitaani yennyini, otunulira enviiri ze nga tozitegeera, otunulira fekka tuli mu mulembe ogusaabaanye sitaani eringa mu surati Saba yagamba walakad saddaka alaihim iblisu dhannahu. Iblisi eno bwe yali yeewera mu ndowooza yaayo ng'oyinza obutakkiriza nti kiribeera, naye saddaka alaihim iblisu dhannahu. Iblisi kyeyayogera ku gurawundi kyekitambula. agambye waman yattakhidhi shaitaana waliyan, omuntu alikwana ssaani n'agifuula mukwano gwe nga yamumalira min dunillah, n'ava mu muzikiti, n'ava ku bya Allah, fakad khasira khusranan mubiina, aliba kuloosi ennene. yaiduhum, sitaani ina bye balaganyiza, wayumannihim, ne bawa essuubi nti mukyali wano. wama yaiduhum shaitaanu illa gurura, naye byonna bye balaganyisa wallahi biwaanyi. ulaika ma'waahum jahannam, bonna abali obuuyo obwo bakubye jahannama. wala yajiduuna anha mahisa, nti wali agenda kuguwona. emyaka tulina wano mitono, oluvannyuma n'alyoka akwata abakkiriza. gumiikiriza oba bwavu, gumiikiriza. abagagga bafa n'abaavu bafa, gumiikiriza omaleko. nakugamba juzi omukyala yagamba nti ya Rasulallah, ensimbu enkuba. binamugamba nti kuba nti ye, nagaa gumiikiriza. Allah akuwejjana. nagaa ngumiikiriza kansigaze ensimbu
naye ya rabbi nyina ekizibu bwe nkuba atakashafu neefungula engoye tezaalinga nnyingi nga kati udu allaha nsabira allah atakashafu ndeke kwebikkula naye nsimuka nsigale nayo kangumiikirize omukazi oyo akyaliyo oba yafa naye omanyi kye bamusuubiza gumiikiriza gayira leka kuwoza buli zenfuna zimpita mu ngalo nyina genda ewaani ewa lubowa yahi ne lubowa miskini gumiikiriza oyinza okugendayo n'otafuna ate oyinza okugendayo nga allah yayagadde okukubuza n'ogaggawala n'oyita n'abalala bannaafe abo baseeka nabo balina gye balaga balabiraabwe ekiro tubasanga eyo yaido shaitani batiisatiisa nebawa essuubi ninge byebawamu essuubi terina kyemanyi obulamu bwobwawange terina kyebumanyiko allah yamanyi onoofadde nekulaga nti hijja ojja gikola omwaka ogujja negutuuka nti kyokumaliriza okuyiwa siraabu yakayina nekulaganyisa mpozi ogenda bameka amayumba gaabwe batagayingidde ng'omusajja abadde asitudde ekizimbe waliwo ebizimbe etuyitako eyo ku lw'entebe biri waggulu eyo ku nsozi naye nga byagala n'okuserekebwa banyini byo bafa tebabiserese ebyamaanyi kale n'olw'ensonga eyo tulina okulwanyisa omulabe sitaani kuba byatugaa nti bw'ogendako wali kiyinza okukukolera biki bikkolera waliwo abawangadde ne bagumiikiriza embeera za wano tetujjiranga ku contract nti buli anajja wano ajja kufaanana gundi mujja kubaamu abali obubi ennyo abali obulungi ennyo abawakatikati n'abanaafa nga tebalina kalungi wano ke balabyewo okugjako okuba abalamu sanga omusajja omugagga nga yazaala omwana ng'ayiika amalusu nga n'essuubi eriwona amalusu ago taliina talwala ate tafa kigezo kale mutte bakuvunaana okutta omuntu okumutta otya naye ate nembalamu taliyo ate talwala ate tafa kigezo allah yakikuwa kiriwaka wali oyagala sente nozifuna ne bakuteerako ne bonasi maka gabagagalimu abaana abo bangi ono ku kyalo kuno yaliko twagula naye ng'aliira fulani eyo newammwe gwenjogerako oyo yali ewammwe gwomanyi agamba nti tudde mu ffe abuuza nti hali yajuzu lilmuslimi omusiraamu akkirizibwa yusalli yasubuhi okusaala salatu ya subuhi jamaatan ng'agisadde mu jama bitayammum min al ihtilaami nga tayammumu eyo yabadde yakwerooterera au janaba oba tayammamu eyo yabadde ya janaba laisa bihi marabu omusajja eyo si mulwadde wabula ekyamututte mu tayammam li alla tafuutahu salaati jamaa yateebereza bwenna abajjama empitako idha maktasala wa dhahaba ila almasjid nagenda mu masjid naga nti bwenzira mu byokunaaba ajjama empitako n'atayammama n'adduka n'agenda asaala ki ejjama الجواب يجب ككتا عليه كي أن يغتسل نابه ويتوضأ afune وضوء الصلاة ويصلي سالي ولو فاتته الجماعة نوانكبت الجميع ميسيكو واتواصوا واو ولا يجزئه التيمم تكيز وكرتي كتيمم وكون الجماعة تفوته والدين لك الجميع كيتكو سينسونغا إذا اغتسل bw'aba anaabye wala yujuzu lahu atayammam tateekeddwa kukola ki kutayammama iza tara alhadath asna as-sala kakati nze wuzu empeddeko naye nga ndi mu ssala tugane tusaali tarawiya abantu tumaze okuva ku dduwa tulidde ffenna tuwegedde ogenza okutama ogenza okuwulira nga gaki annaye ate gwe imaamu endi abaimaamu gye balyamu nga tutebuka ogimanyi anti mugagga yagabudde kati bamuga agenda ofune wuzu nti asidde amazzi ate olwotusaale kirawuya ngaogize nnyo nti twali tukuyisalaaka yakusatu nagiraki gaasi n'abomba anti gaasi
أقانت عندما أتوضأ وآخذ مدة من الزمن مثلا ما بين صلاة العصر والمغرب أو أمشي مسافة طويلة أحس بخروج المذي فهل إذا أتاني وأنا أصلي في صلاة أنصرف وأتوضأ أم لا أم صلاتي صحيحة أقام أنت وقتي كتامرا كوانجي okuva ku muzikiti ngende okusala agamba mpuliranga ng'omuvubuka nvaamu amazzi tulina amazzi ge tuyita almaziyu walbawulu walwadiyu walmani ebyo bika by'amazzi biva mu muntu naye byanjawulo albawulu gwe musulo gwa lunaku almaniyu ge mazzi agava mu muntu agavaamu omuntu kyokka tulinayo amazzi agabayita alwadiyu ago gajja ng'olowoozezza bulowooza muki manyi mazziyu almaziyu mazziyu lwakuba nti waliwo bakozesa gaba mazzi agajja ng'olowoozezza ku byabakyala owulidde gaba nga amazzi g'ejje ate alwadiyu gaba gabasajja bakulu bw'amala okunkumula n'agawulira nga gakola ki si musulo naye go mazzi agagira ki kakati byonna ebita kakati ono omuvubuka nga yalowoozezza ku mukyala asobola okukola ki okuvaamu almaziyo kakati nagamba bwe mba nsaala nenvaamu amazzi ago nkola ntya agamba la yansarifu almusalli min salatihi omuntu asala tateekeddwa kudduka mu swala ye hatta okutuusa yatahakkaka alhadath nga maze okukakasa nti wuzu ekoze ki lima thabata fi sahihaini olwokuba nti waliwo hadisi yayogerwa agamba nti abdillahi bn zaid radiallahu anhu qala shaka ila nabiyi sa sallam arrajul yukhayalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salah yaripootinga omusajja eri nabbi olidde aga nti omuntu ayinza okuba mu swala n'awulira yukhayal n'afuna akafaananyi mu bwongo bwe nti waliwo ekimuvuddemu faqala nabbi n'agamba la yansarif tava mu swala hatta okutuusa yasma'u sawtan amale okuwulira ki eddoboozi awo yajida rihan oba ng'awulidde akaki kagaasi naye abamu balina ebyenda bitera okukaaba agane mpulidde nga omala kukakasiza ddala nti omukka gukoze ekigutolontose oba olusi ddoboozi oba tutegedde walmaana amakulu annahu mata tahakkaka onna wakakasiza wujudu alhadathi nti wuzu egenze wa khuruju almadhi oba amazzi ge gamuvuddewo aw gairihi oba ekirala min nawakidhi alwudu mubitta wuzu فإن عليه الوضوء الديافن وزو وهذا الصلاة دم الصلاة لما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه حديث علي يلم كرم والنبي وسمى فاطمة نير ميقام أن كنت رجلا مذاع نيوم سجى أفهم نعم الزكي برووزو فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته نينتيا وكبوز النبي olw'ekifo kya muwala waali ewange ndi mwana muzaale wuwe fa amartu almiqdad neŋŋamba miqdaadi agenda ambuulize fasaalahu faqala omanyi abagezi n'abagezi kati bwe siyinza kutuma naafi waseeka mujabi era munaafi bw'anaatuuka era jagga nseeka nga taŋŋambye ate nga nze naddusege ntuma gayira kubagayira jjajja agamba nti eriyo omusajja eyantumye bwati ne bwati n'atayogera ate nze oba okitegedde nti munno bw'aba akutumye ate leka kumuswaza kati natuma mikidaadi muvubuka munnange nange mugamba mikidaadi genda ombuulize nabbi omuntu bw'aba nga avaamu nnyo amazzi ag'ekivubuka ng'abadde muvubuka alya bulungi ebula abaana baaliyo tebayinza kuva mu mazzi endya mbi emibiri gyalwala omuntu taswala kutuuyana ng'alidde naffe mala bbanga kinga tutuuyanye ku mmere toweza omwezi guwera ate onootuuyanayo olya mawolu si yekka umma yonna nfuweeyo kizibu nnyo okusanga omuntu alya ng'alina akatambaala asaze entuuyo ebyo twabirabanga bakadde baffe akatogo kabumbujja alina ekikopo nga balyeyokya
kati oli yaddiko eyokya omuceere gw'emikolo mugufumba kiro ne mugubikka ekkutiya gugenda okujja mu ddiro nga gwonna gwawuze naye ffe twakwatanga muceere n'engalo tezigusobola gwokya ndowooza ebintu bino ebyokya byali bya mugaso mu mibiri gyaffe ennaku zino tuwulira abasawo balikomendinga munywa amazzi agabuguma mwewala okunywa amazzi agaleki naye n'obwongo bwa bulijjo 2 n'ofuna 5 buyinza okukiraba mu ngeri ki nti bwe tuba twoza ebyenda nga twalidde ebyenda ekiro manyi mutugabula byenda nga twasuze mu lumbe essuwaani bwe tuba tuzooza ku makya tuzozesa mazzi mabisi oba mabugumyeko bweyozesa amabisi kati kikutegeeza nti ne mundu olina amasavu si bwe kiri era gwe ketulya agali ku ssuwaani gava mu mbuto za bisolo naye nawe oli kisolo mu ngeri emu oba endala kati amazzi ago agookya galina kye gayamba mu sisitemu y'okutambuza amaki amasavu n'omusaayi oba okutegedde bakandi munywa amazzi agabuguma mulekerawo okunywa amazzi agannyegoga kuba amazzi agannyegoga gongera kutuuza ki mu mubiri gyaffe muno mu bibiri muteeka okubaamu ebbugumu eritambulirako obulamu bw'omuntu temperature bwekka wansi bulabe bwe yeeyongera waggulu bulabe yensonga lwaki ogenda ne bakupima ne bagamba no temperature eri wansi oba eri waggulu bagi normalizing eddeyo ebeera ennomu oba okutegedde naye kakati twesanga nga naafi nange n'omulala emmere gye tulya yonna si ya bulamu bakadde baffe balyanga emmere naasaza entuuyo bwati n'essaati ye yonna neetoba nebanga gye bagizeki lwaki nti akatogo olwakabeganga era bwe bakaleeta kajja katuntumuka omuki ate ng'alina ebbali ekikopo kyakyayo ayokye ennyo ate nga waakaawa kati njagala ombuulire malaria anaayitawa buba bugenda okuzaala bwonna n'abufulumya mubiri mulamu gussa naye naafe tatuuyananga kukutya nga bamukubye empiso ya malaria naga natuyanyimu ekiro nekakasa nti omusujja gugenze n'emimwa ne gizimba olwo obuwuka bufuluma ye gwe okimanyi nti ne mutta oyo oyinza okuzibya nga togenze si lunaku lumu enzingu 3 tonagendako mutta oyi otwaleyo ki tulina buno obulamu khorojo damu asna sala nti singa omuntu avaamu omusaayi ng'ali mu swala mukimanyi nti omuntu bw'aba avubuka omusaayi gwe gukola nnyo naddala mu nsi ziri ez'abawarabu balina omusana mungi tulina kye tuyita okwerumika ogenda okulaba nga omuntu avaamu omusaayi mu nnyindo omungi oba wali okirabyeko kati ekibuuzo bwe kikyambulira awo agamba idha kana alwaqiu min halika bwebanga embeera eriwo nga bw'ogyogedde madhakarta nga bw'otubulidde fasalatuka sahiha salayo ntuufu wala iadata alayi togiddamu lianna kulwokubanga madhakartahu la yutabaru fahishan ekyo kyoyogedde teguba mungi walakin yambagiraka mustakbara idha hasala hadha nti mu biseera ebiddako mu maaso mbeera eyo bwekituukako la qaddara allah tusaba allah alikekikomyawo antakhudha maka mindilan ofunanga akatambaala au nahwahu fi ssola oba ekiringa akatambaala mu ssola etakhudha fihi ma yajtamiu fi famika min dam olyoka okateekemu omusaayi oguba guwetumye mu kamwako oba awalan fa awal ngeri gye guba gujjeemu nga bwe gujjeemu badala min an yatakathara fi famika weshigilika an essola okusinga lwegwetuma mu kamwako n'ogutuuma omwo nigugujja ku birowoozo by'essola wayaukuha an ilqiraati watasbihi watakbir nekibeera omuziziko ogwokugaana okusoma tasbihi ne qur'ani wa nahwi dhalika min aladhkari nezikiri ezifaananako ngezo katulabe wanaagamba ekibuuzo kibale kyetaaga okukisoma annahu fi lyaumi assabti almuwafiqu olunaku lwali lwa 6 nga 2 min rajabu omwaka 14 14 kadi khala'tu durusi fi lmustashfa nakuula erinnyo makulu bamujjamu ki kad wajaba alayya adai salati lfarida ate nga nyina okusaala
فتوضأت وذهبت إلى الصلاة نفنوز نجين للصلاة وفي أثناء الصلاة أصبح يخرج مني نزيف الدم من مكان خلع الضروس وهو دم كثير سعيد نجين لكلام عندي مصلاة قلت عندي سوكياتين مونجي وبعد انتهاء الصلاة خرجت الدم من فمي الصلاة ويقوى نجين وانا أكبر كل فرط أولد والعصر والمغرب والعشاء ويزتيو المغرب نيسا فما حكم الصلاة في تلك الحالة هل علي الإعادة الصلاة زدم جيش أنسى رجت مواد في جدا والصلاة يورو لو تامبلانا كتامبالا أولد أبا ما بوالي ما بنين كوفيرا ياتيكا من كوفيرا ورسا كفيرا نواندا ملي وجايا نواندا ملي بكفيرا وبانو جريكي wokuri rinyo nawo manyante rinyo lyange bwetu biri kati gwajja ku dhuhuri ne asri ne magaribi ne isha oteka ihtiyafa no funa kafera no kateka muki bwe gujja no wanda mu kafera no sayu mu sawu waktigereka ate nazafa minni nazifu ana salatu safi al-awwal ona gamba nti ate nafunu musayi nga guva mu nyindo nga ndi ku salati ndi kulaini esoka nagamfa hali yajuzu li ikmal as-salat ذكري بالزبر الصلاة يعني ججزة. الجواب تقطع الصلاة إلا أن يكون النزيف يسيرا عرفا أقام فضع عليه قطعا أو نحو وأكمل صلاة الصلاة جفيم وكجاكم ولابو مسالي متونو وليد مبيري يابولي جونغو كلاما تنسي ياغو نفو إلى متونو كتبكوبو منافو فضع عليه قطنا فضع عليه قطنا فنا يري جوكو تكاكيتي ورجا بامبا وبعد كفانا كونغيتو ojuze salam tipo babu jabutono osobola okuteekako akatambaala ng'ogenda ogutala kaki n'akatambaala naye bwe kuba omungi esswala giveemu okole ki kitutegeeza ki nti omuntu yalibadde ng'atambula n'akatambaala olw'ebigwa bitalaze wano mu nsi eyaffe kiri nnyo komoni naye mu nsi ziri ez'omusana omungi kiri komoni olaba omwana abadde awo asala omusaayi n'obula okulanga nagutiirika gulinga taapu olidde kale bw'oba oli mu sswala okola ki okukola ki ovaamu okuggyako bw'obanga obulaba busaayi butonotono ofuna akatambaala oba kakotoni konna akapamba n'ogenda ng'ogutta ki صلاة أكثر من فرض في وضوء واحد ذكر الزبوة وكسال الصلاة سكة كويمو يا فرضا وزو يمو يقرأ وأنت كريكا هل يجوز للمسلم يصلي بوضوء واحد عدة فروض ولتكن 5 بدون نية سابقة أقام أنت ذكر الزبوة وكسال نوزو يمو الصلاة سكة كويمو غزا فرضا wadenga nini ya salise ya swala zonna nafi wafunye uzo batugenda okuziika yadde yaki kusala alasiri yali ogenda okuwulira ne magalibi yakoze neisha uzo yekyagireki ekyakola oba eggwako katulabe نعم يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض 5 أو أكثر osobola okusaala ne wuzu yemu eswala eza farada ettaano oba n'okusingawo walau lam yanwi hiina wuduihi newankubadde waliwo wafunidde wuzu tewaleese nniya yakukozesa wuzu eyo ku swala zonna an yusalliya bihatha alwudu oba okutegede walahu aidan an yusalliya maa tilka alfaraidu alkathira min annawafil ma shaa bihatha alwudu ne bwe ziba sunna zoyagadde nga zisa farada oli waddembe okusaala zoyagadde ne wuzu yeeyo ما لم ينتقضوا بإجماع أهل العلم أما من يقول نبا سيكمكم سونغي لثبوت الأحاديث الصحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال وبجلسي وبلاغاكم النبي صلى الله عليه وسلم والوا قام أنت وناقا بإجماع أهل العلم ونبا كنسم علم باجك يعني أكو أنت وزو واجفني ولينا تقول لوكزيكا كصلاة العصر niye kakati ogenza ogiraba magharibi wuzi okyagina tennakuggwako isha okyagina tennakuggwako ekiro salatu lwitiri wuzi tennakuggwako okkirizibwa okutambuza wuzu yeeyo wadde nga tewaleese niya oba nkiddemu wagaye nti wala lam yanwi hina wuduihi an yusalliyaha bihatha alwudu
lwankubadde ng'enniya teyabaddemu nti wuzu eno neekola kuki kuziddiridde ndowooza era kyagala okufaanako nti iza tawadda arrajulu omusajja afunye wuzu lisolati almaghribi fasalla n'asala maghribi walam yanwi bihatha alwudu wudu yo teyaginuiridde illa lilmaghribi okujjako yanuiridde maghribi yokka summa jaa solatu lisha nejja isha wama zaala ala hatha alwudu wudu yo ya maghribi akyagiina wasalla n'asala nayo fahal solatuhu jaiza sola entuufu ansi yakakufaangana tajuzu solati sola ikkirizibwa baada tahara ng'omaze okutukula furudan wa nawafilan ng'osala zifarada oba eza sunna walam yanwiha inda alwudu wadde tewanuiridde ng'ofuna wuzu kusaazisa wuzu eyo swala ndala akhrajahu muslim an buraida hadisi eva ku buraida eriwa muslim ana saa sallam agamba صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ولنقرأ فتح مكة النبي صلى زاورا غينوزيم ولا هذا نتزم بلوكو فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة بوسالة وإن لم ينويها بوسالة عشاء ووزي مغربي ودوالي فجر يسمى النيايو تكرز وحكذا نوجته لو توضع لصلاة الضحى وتوازز لصلاة الضحى ولم ينوي صلاة الظهر توينا النيايا صلاة الظهر ثم جاء الظهر نينجراو وهو على طهارة غوشاري متكوب فإنه يصلي بها الظهر وسانا يوشي ekitegereka sekintu ekyo eno ntanda yabatayina ntanda zaadun liman la zaada la ntanda yabatayina ntanda gwalina ekirala kozesa kyoyina atayinaawo yadde genda n'ekyaffe ekyo oba okitegedde agamba ma qawlukum mwogera ki ani lwudui nafila wuzu ya sunna hal yasiku biha alfarida na wuzu yabadde ya duha oba okitegedde kati kifaanana kiri agamba jawabu iza tawadda biniyati tahara wobanga min alhadathi lisolati nafila faina yusalli nawafil walfaraid bwobanga wafunye wuzuyo yakusala sunna farata neyingirawo nga wuzuyo kyagirina osobola ogisaatisa essala eza farada wayafala gayra dhalika mima tushtaratu lahu tahara min alhadathi alasgar agamba nti ogikozesa n'ebirala ebbanga limala nga tennakuggwako oba kutegedde eba ekyakola topika tugimaze topika eneddako izalatu najasati min albadani wathawbi okujja obukyafu ku lugoye ne ku mubiri kati wuzu tugimaze subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka